Suuna akilia. Ndio huyo. Bali basimbula namba. Yanga kabinyo basore banyama yasana bazira. Hadi kama chini ya Suuna kutusimbula kugazi. Kama ni baba ni wako leo. Kama ni kama ni yako leo. Awai mama. Kwa chama chama ni ndio kwa kumani. Nuka ngabo mbele na naona mwe. Katunanganya bayamba kusoma ne maliriza nenyingira mu radio nebulaninga ngo mukuli w'endongo kati ona kutani okuba endongo ku radio budweyo ng'ekintu kikutte bakatupangisa ne batwala eyo natwala obusendese ne babagadde nebatupansa ne batwalayo nekikuba endongo babitwatwagadde kati nga bengenda nsangayo kokodi kati engeri jjajja Coco naye yali nga naye atandise okumpulira ku radio kyanga natandise okundabanga omusajja ngera mwenzijanga neyanjaniza kiki atuwayawaya mu mbeera eyo nga safude ez'amaanyi zonna ze baleeta bakama baazo basoka kulowooza ku kokodi olw'ensonga ennonga olina kokodi yabeerangako yabeeranga namba emu mu bulungi ne mu bubi ng'era bajja kubangisa baabasasula babuuza kokodi mujja naye bajja nga tugulako ebidongo ffe nga tuli mudongo lwaffe naye ngera bakubuuza kokodi akola ku ndongo ki kati ngobali akola kwenu akola kuno obuzibu bugenda okugira kujanga taliiko wakiribikanga okwogera naye nga kokodi waali ndongoza kokodi bwali tuba naye kali ng'omukubira essimu yatuusa essimu buli wiikendi ogenda okunyanga kokodi ani si kokodi yagimbuuza essimu eno ekyalina kokodi yagimbuza kati tunuulira ekifaananyi ky'omusajja ng'oyo kyegezaako okwogerako n'olwensonga eyo netujja batambula ne Coco bwe tutyo mu mbeera eyo talina musajja mutawaana nga mulaba ng'amaanyi alina ebidongo tubikubye ffenna Masaka mulabye amaanyi ge n'obuvumu we buli nga nengeddewo neŋŋamba nti kale olunaku lwali lumu ndikubukedde tukubye ebidongo byaffe etukubye odiyo waffe ku leediyo tukubye ebisaawe tubijjuza bitubyananiriza amawulire nga tubaga tukubyemu tukubye tivi ziraze nti omuntu omu yagize ekisaawe kati kibangawo ekyanga Uganda ebaawo bantu babikozeekoze okwata omuntu omu nomusakukosta nogamba sabo ne banyamo nti mujje mu kisaawe tukubenga mu mutwalo mulamba abantu ne bayingira omufanga mu n'ekiro nga bajja kulaba omuntu omu banange kinyo nga kibanga kyogere engalo bakaba bange beeyambisa amaanyi ago ne bagamba naye kana akasajja katukagezeeko ku TV tulabe oba ddala gundi kontenti wako oyo anaakola ku TV ne bagamba naye nze bannange nze sikuba vidiyo ne bagamba nti musirike bwana
Ntandike wano. Simanyi. Waba ntandikira wano. Simanyi sanzo oli kunsi wadde osomesa somesa eggwanga weewaawo tusanze okulaba mbazi ya Tony waawo oyogera ku mbazi ya Tony ne Suuna Ben tukusomera sasira abali ku Facebook ne bapostinga baganda Suuna Ben abazi ya Tony ani asinga tunasobitegana ne byomwogera katugenda ku mbizi yaffe ne tusaba balwambe nga munagana gasitubitegere bamuba ku kiko eutego yageranyanga ebyategerekeka basitubitegere tubadde ludomo olinye mu lusinya lw'embizi nakitegera tubadde ku kiko ono mugamba asirike abamwitani bamwita kakana mwawo malirize era kuyita koddawo oddakaawo kakati bwe baŋŋamba bwe banyamiriza Bukedde TV nga bagamba nno baagala kontenti waffe tumuseeko balaye mwana afaanana twatandika badijje bangi nnyo bwe twajjira ebiseera ebyo waliwo competition y'amaanyi nnyo ku TV ez'enjawulo nga FBS ekuba NTV ekuba nga BBS ekuba TV ez'enjawulo nga zikuba olwokutaano olwo balulinda nnyo bakube endongo nga akayisano kabeera k'amaanyi nga n'abantu balinda balabe TV kyegenda okuleebya TV zibikozeekoze ngo bakubye twegasse ne muganda wange Shiiru ono Shiiru afuba DJ Sisse ne bakuba kati naye nga badde endongo yali evuga nga otunende gaali batuleetera nnyo kale abakulu ne batula ne bagamba twongedde ki mugundi twongedde ki mu kontenti waffe ono ow'olwokutaano abasajja ne bagamba mbu twongeremu Suuna Ben naye bwe bantuukira ne bagamba ne bagamba neze kuba odiyo ne bagamba nti tugenda kiteteekanya tumuteerewawo abasajja awo abagenda okukibubiriza munnange nga banoonya abagwenyufu omuli Bruno Beki oyo nanga abantu bategeera baaliyo baalimu ono mubeerako kugundi kufuludo nga mulala Bruno Beki ddala mutuufu munaye nga baleeta maswanku ndowooza owulira abantu benjogerako maswanku nga bagamba tujja bikusuulirawo okuba endongo ebirene byawanga nange ka aizulu nga babisuulirawo nga nsimbula ekinyanyanyanya ekyali ku Facebook ekyali mu Uganda twagikyankalanya ekyali ku TV olunaku olwo kyali kiyitirivu nnyo era abaaliko mukijjukira bulungi nnyo ekintu kyali kyanjawulo Facebook ba vidiyo naye buli omu yakisiima kakati bwe twatuula mu lukiiko nga tukubaganya ebirowoozo ku shoka bwe yabadde naki kye tugenda okwongeramu wiiki ejja nsansokolaba timukaya bweyigiddewo bano abayigiddewo ebeekayabwe be bakama ba Coco abamukozesa ku sawundi yaliko kati yakalita sounds tusanyuse okubalaba mu balina ebalidala okujja ono omusajja gabayita DJ Tone obwedda bwatajja mu mboozi ye bigambo ebiri DJ Tone ono ye musajja abeera simaati mu bidongo musobola okwevuluga mwenna ne mufuuka ng'ettaka naye oyo omuyaya aleera bwati oba kiki oba
sayansa tuba tuli mu meeting nga tukubaganya ebirowoozo ku kiki kye tugenda okubeera nga twongera mu full dose eya wiiki ejja wendowooleza kulinnya ani amuyise ya muganda wange kokodi ena walidde Masaka eno nga kokodi ayingirawo ku mbaga n'alina ku meeza n'abali mu kiyungu bavaayo mukadde TV ya muntu wa bulijjo abantu aba bulijjo be baffe betwakubiranga endongo mu kyalo ne bava mu biyungu ne bajja wasanga bagitenda ne ngamba omutima nti bwe twogeramu akasajja kakokodi kano kibeera kitya nga bakanyika omukono gambagamba nti emitwe twagala okwongeramu ku lwokutaano olujja ne Masaka eyo nina akasajja kaganda kange twayibanga ffenna naye bakakwatanga omuzinga ku mbaga ebidaala byagwanga kokodi tasobola kutukolera ne batandika okumuuza akola bikiraawe yani oyo asinga tulayi